Banange muwulirize. Kadama Patience golaba mu katambi oyo bazadde be abamuzaala famire ye emutidde ku ddungu bamutidde ku kyeyo entabo eva kuki entabe yakuba nti abadde tabasindikira kasente nga buli we bamusaba ssente abagamba talina kyokka nga bo bamugamba mbu yagenda bweru kukola alina okuba nga ssente azikola lwaki buli bamusaba ssente abagamba talina balina ebizibu nabo nga bba abantu baba baagala okubimala naye omwana waabwe bamusaba ssente nga bagamba sirina ssente kati basazeewo bamutire ku ddungu naye ssente zaleme kuziryako anti agamba teziriiyo bazadde be bamuzaala Kadama oyo golaba azze atambulira mu kufa era nga banne mikwano gye azze abagamba nga bagamba naye bannange mbabuulire mpulira ntambula naye ntambula ng'omuntu omufu ntambula ng'omuntu eyafa nfuna ebirooto eby'okufa naye ng'ate abantu b'endoota ababintuusaako bazadde bange bantu ba famire yange maama wange ne taata wange era ono mu birooto byazze afuna eby'okufa yasooka n'afuna accident yasooka n'agisimattuka n'agamba banne bannange nafunye accident eyo ne nagirooseeko nga bandaba abantuusa ku kino ekintu bakadde bange munnange olunaku olw'ejjo babadde balina gye balaga ne mikwano gye oba badde bagenda ku shopping oba babadde bava ku mulimu nga badda waka bakadaama Patience ne banne baagudde ku akisidenti eyabasaanyizaawo bonna yafudde n'abaana abalala ne bafiiramu naye nga omuntu amutuusizza ku kino be bazadde be abamuzaala tebaakomye kutta mwana waabwe yekka wabula baatwaliddemu n'obulamu bw'abaana b'abantu abalala bannange abantu bano abafamire balowooza nti Kadama bw'agenda ku kyeyo aba agenze kukolerera bo oba bo balowooza nti Kadama bw'agenda ku kyeyo aba agenze ku lusuku lwa ssente kunoga bunozi bo tebakikkiriza nti ssente zibula oba nammwe mulina ebyetaago bannange abazadde n'abafamire mulekera okuteeka abaana bammwe ku puleesha ssente we ziba zaabalema okukola nga mmwe muli bavubuka lwaki mwagala abaana bammwe babakolerere mulaba byagaana muleke ne Bakadaama beekolerere balina abaana bazadde balina nabo obulamu obw'okulivinga mwagala ate nabo babalabirire bannange abazadde kati omwana waabwe buyo bamusse kyokka battiddemu n'abaana b'abantu abalala bamusudde ku accident bino azze abinyumya ne mikwano gye ng'abibagamba nti atambulira mu kufa awulira ng'omuntu eyafa naye ng'abantu balaba bamukola kino bakadde be kakati njagala nkutuuseko vidiyo eno ogyewulirireko nkusaba ogimpereka like itambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo bannyinaze gana amawulire maka gakaabya amaziga wabula rest in peace Peshe amawulire gano maka Peshe afiiridde mu maanyi Peshe yasooka accident yasooka nemwegezaamu ne batafa ne banne ne bawona wabula accident ey'okubiri yabamazeewo bumazi era okufa kwe kwatwaliddemu n'abalala abawera abantu nga abaana nga 6 wabula bo nga bwe babadde abasatu ab'emikwano bo bafiiriddewo nkusaba osharinga vidiyo eno etuuke ku bazadde b'abaana abano bategeere nenga mu information mu bubaka Peshe bwe yaleka bwe nasheyaringibwako nabo bwabadde ayogera eyakutte essimu ye ku muntu gwe yasoose oba omuntu omanyi omuntu yenna nga tannafa abaako n'omuntu gw'abadde ayogera naye kati ono yafunye essimu ya Peshe naŋŋamba kwata owulire omwana ono byabadde ayogera Peshe abadde already yafadda abadde yafadda nga mulamu olwaleero omanyize sikiriza kufuna malobozi ga muntu ng'abadde alina byayisibwamu n'abyogera kitegeeza tuba tetulwaniridde bwenkanyaabwe omwana ono azze ayogera ebigambo kigambo ku kigambo naye nga wallahi ya Mungu abantu ba famire muli babi nze sisirikira kintu sirikka badda nti nkuuma byama naye abantu ba famire muli babi nnyo abantu ba famire muli bami
bazadde baffe muli babi abamu ne bamaama baffe ne bataata baffe abamu muli babi temutwagaliza. Peshe rest in peace. Peshe akabenje ke yafunye kaviiriddeko ne banne okubanga basaanawo. Banno okubanga basaanawo. Akasooka yakoogerako naye naawona. Kana akookubiri ko kaatwaliddemu ne basaalumanya. Kyemuva mulaba osobola osanga emmotoka ng'egudde netta abantu naye nga mubaddemu omuntu omu eyeetaagibwa. Omwana ono ebigambo bye yafa ayogedde oba bye yafudde ayogedde. Ngenda bibashe yalingirako nammwe ku live yange leero banyuka ssaawa 5 nja kugikola. Kubanze sikkiriza mwana kufa n'atafuna bwenkanya kinnuma nnyo. Omwana ono ebintu byabadde ayogera okitegeera nga bitiisa, bino bitiisa. Oleda abadde nga akimanyi nti nnina okufa ninga yagenda kunoonya 10. Abawaka w'omuntu waba tabawadde ssente muba mufaaki. Bantu baffe muba mufaaki. Bwe mba nkolagana ne taata sikolaganye na maama mba nina musango ki? Oba omwana wakeera ku makya n'akolagana ne taata oba n'atakolagana na maama oba n'akolagana na maama n'atakolagana na taata, nze omwana nina musango ki? Kuba mba nabonaabona okutuuka ano ku ddungu tubonaabona. Bazadde baffe muli babi. Muli babi. Muli babi. Muli babi. Wawulira ebigambo omwana ono byayiseemu n'obulumi ng'ayogera ku famire ye. Oyuloka ab'amaziga. Muli babi. Banange mutuleke tukole. Bazadde baffe mutuleke tukole. Bwe mba nkoze ne sikuweereza ssente byempitamu bingi bye sikubuulira. Omwana yakoze video ng'alinga asiibula ensi eno gye ngenda okuteera wano. Ne bannange tuyita mu bingi. Eddungu limenya, eddungu si lyangu. Mama wo n'alowooza nti eno teri miti ngibalage giruwa. Wano tewali miti kwe tunoga ssente. Tukeera ne tukola omusana ogulaba gwaka. Webakayo essaawa 3-4 tusula tukola. Banange bazadde baffe temukikola. Peshe afudde ebigambo byayogera. Afudde ebigambo byayogerera famire mama ne taata mumanye ekituufu. Mumanye ekituufu. Kyemulina obuulira ensi. Mmwe entalo zammwe ne muzigattamu omwe ate yeeyogerera. Omufu yeeyogerera. Kati olw'okuba yaaviiriddeko n'abalala okufiira mu kabenje. Ninga naye akimanyi yeewulira. Tikiri ABCD famire yaffe zaffe muli babi nnyo. Mutuleke tukole. Bwe mba sikuwadde 10 ndeka. Kati ono omwana omuto ddala alina musango ki ku nsi kuno ku dduniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peshe wumula mirembe. Naye ate togenda kwefiira. Togenda kwefiira era talyefiira. Bazadde baffe muli babi nnyo. Famire zaffe muli babi abamu muli babi. Mutuleke. Oba ofaaki. Nfuna emitwalo 8. Ku mitwalo 8 gyenfuna wensindika Uganda zituuka 7 oba 6. Kati 6 nina okulya. Nkuweeko ki? Nkuweeko ki? Laba omusana. Laba embeera gye tuyitamu. Bazadde baffe mwagala ki? Bwenkeera ku makya nga sikugulidde essimu. Lwaki oba ontulugunya? Gwe n'ogamba ffenna tubifiirwe. Peshe ofiiridde mu maanyi. Naye wallahi bilahi tallahi kambabuulire. Omuntu yenna ng'afiiridde mu maanyi teyeefiira. Omuntu teyeefiira. Omuntu teyeefiira yekka. Abantu baffe muli babi, mmwe babi. Musinga n'Omuwarabu. Omwana omu yekka Peshe n'aviirako abaana abalala okufa. Naye ng'ebigambo byalese ayogera singa si byo w'obigatta tebikwatagana. Mulabe obulamu bwe tuyitamu. Bulamu si bwangu.
eddungu si lyangu wenkeera ku makya ne ŋŋamba sikuwadde ndeka banange mutuleke toŋŋendera ku basawo sirina kyendi tondoga ofa kinensi kati ogenze ku musawo andoge nammwe abasawo nammwe basawo bannange bataata tubeegayiridde bamaama oyo akugamba ondogenza ali ku kyeyo akulimba nange sirina musango kale mubuzeebuzo nsonyiwe wadde akuwadde ssente kale jangu mu kabookisi onnoonye kuba aba akuwadde ebifaananyi byange oŋŋambe nti fiiki waliwo omukyala eyaze nga ayagala kuloga mpadde emitwalo 5 naye mpaamu 2 nsonyiwa mutusonyiwe bannange basawo mmwe mutusonyiwe tetulina musango kati labayo n'omwana afiiridde majjangu ngamba nti waliwo omuntu ayagala osiraane naye kwata emitwalo 2 gampe nkuleke kuba abakuwadde buli kimu ekinkwatako musabe n'ennamba yange tombulira mannya tetulina musango mutuleke basawo mutuleke tuyita mu bulumi laba wenfaanana mutusonyiwe kati laba akaana kano kalese omwana kafiiridde mu accident nettiramu ne banna abalala tetulina musango jangu wallahi jangu mbeegayiridde jangu oŋŋambe tifiiki waliwo ayagala okutta nkwate emitwalo 5 njikuwa entaasa obulamu bwange era sigala tofunyeemu nsaba musheringire vidiyo eno buli musawo ali mu Uganda tetulina misango mutulogera bwerere ffe abali ku byeyo jangu nsabe sente nzikuwe ze yakuwadde tetulina misango bana abantu batulogera bwerere okuma sente sirina musango wano tewali miti lino lyonna ddungu tewali muti tewali guliwa tewali mutulogera bwerere